talina ekigambo ekino ekiyinza omuvaamu musibise bannange omusajja oyo nina ebigambo bingi naye ndowooza bwe ndituuka ne mala emyaka nga 10 bufumbo ndituula nenyumya bwenabinyumya olwaleero bajja gamba right abasinga obwedda mumbuuza mu group yaffe eya Wonderboy nga mungamba ebyaddala hawo omukolo gwa Chosen Becky tewagukolako yadde twagala kwogera ku Chosen Becky finally aneŋŋamba lwaki sibakulira y'akantu olunaku olwaleero. Chosen Becky alina videos yatadde olunaku olwaleero ebyaddala amaziga gamuyiseemu. Lwaki gamuyiseemu abasinga mubadde temunyi lwaki yakaabye ku live eno. Video njagala tugiwa obudde mugiwulirize naddala bonna abali ku side ya Chosen Becky naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like oba omaze subscribing awegate ku mukutu gwa figu olunaku olwaleero mujjukire bulungi kino Chosen Becky ebyaddala abantu babadde bamuteeka wansi nga bagamba Hamiri gwe wagoba yakazimba ennyumba yafuna emmotoka ya bukadde 150 gwe ne baawo mulikola ki muli kubeera nga hamudda mabega buli ssaawa. Kati wano wenyini wenjagala mbabuulizi mbagambe ebyaddala mulowooza obugagga bwe kubeera ng'olina omusajja alina amayumba. Chosen Becky ebyaddala ye ne baawe beeyagala ebya siyaasa. Njagala sikolize audio eno yonna paka weegwayo ne video mmale nkuleetere n'ensonga lwaki ebyaddala taata wa Chosen Becky yajja late ku mukolo. Talina ekigambo ekino ekiyinza omuvaamu musibise bannange omusajja oyo nina ebigambo bingi naye ndowooza bwe ndituuka ne mala emyaka nga 10 bufumbo ndituula nenyumya bwenabinyumya olwaleero bajja gamba Becky akoona Becky alumya Becky akola ki naye nina ebigambo ebiri wano ku mutima gwange nga bingi nnyo nga bingi nnyo nga nali agadde emyogere. Omuyimbi ajja kufa bubi olumwanga teri amanyi ng'olina kakasa neba naye kati nkakasa wamumbuulire omusajja tayagala vidiyo yagwe nkaka jangu tukole vidiyo n'omukaka n'ayomba sibyagala zijja mu kamera n'omugamba jangu tukoleyo tabyagala yali tabimanyi simutegeera tamanyi bya social media era yagenda nayiriba era abantu bamugwako eyo ng'anoonya ebyokulya mukwano yayimirira nage sibanko mu mmotoka omusajja wange wadde mumumanyi buli wayita bagamba professor ne mugenja lenuma naagana okuyimirira ngulire ona era mukwano gwayimirira nabagamba mujje bali kuba mumanyi abantu abamulabyeko waliwo nirabira makeup mu mmotoka nga bantu bangi ate tabakyala bamwagala n'afuluma ne ng'aba neno omusajja tamanyi maanyi ge n'afuluma n'agenda n'abagamba bannaye mukyala wange talina makeup ng'akubulako 20,000 ku sente ze yali alina n'abagamba nja kudda nzibawe teyeegulumiza asigala ali bw'ati ne mu maaso gange ayagala abaana bange abayigiriza empisa. Abaana bange baali tebamanyi taata sijja balimba baali tebamanyi nga buli muntu aba anko naye bamumanyi nti daddy nze nali shocked obulamu bwange bonna abaana bange nze bwe badde basaba ebintu naye emyezi gino giringa 4 emabega ndi shocked nti naddala Heather oyo takyansaba. Heather yansabanga batutumye peso ku ssomero sisi batutumye kino naye lwaliro Heather ninga ataliwere nagamba bba wange gwenga ninga kifaananyi mu maaso g'abaana abaana buli kimu daddy abaana balina pate twagalayo emitwalo 5 naffe tugende daddy njagala ku mazzi nze ninga kisiikirize but I was everything to my kids. They do not see me even. Nina essanyu nina story esobola okuba ey'omwaka omulamba. Nina essanyu bwe ndaba abaana bange nga balina taata abagamba nti bw'okola kino nja kukuba ne badda mu nteeko kubanga bannaife abakazi obyogera nga abaana tebabiwulira nga baseka. Mwami wange weba mama wange taata wange yeesunga omukolo gwange mwekamba buli taata wange yeesunga omukolo gwange kubanga omanyi nti tuli bayimbi at some point you want okutegeera ku bazadde. Taata nze badde njagala okole kino mbadde njagala oyambale kino taata yaŋŋamba ku mukolo gw'omwana wange oyagala kunsalirawo togeza ze njakula tekisinga era whatever you saw with my dad was his best. You better appreciate him. Namugambako ebyokumwambaza nagamba ndeka ku mukolo gw'omwana wange se nina ekyaka balina omuntu abambaza naye mukwano yabambaliza bbeeyi
So my daddy, thank you. You did great. You looked nice. I love you. Mama. Bantu tena bana bange. Namwe bolaba ngo omusajja omusirise muve ku bange musirise. Era omujjamu ekigambo bamukwano gwe. Ne bange yantutte. Nzikaliddalu. Alright, byonga tubitadde ku mabbali nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Chicken finally naye avuddeyo n'akunnyula ensonga lwaki beddala abasajja baamugoba ku Baba TV. Mujjukire bulungi yali last month obutambi bwe bwafuluma omukulu akulira Baba TV yasalawo okubeera nga amugamba bambi omukulu Chicken bambi nkusaba wuumula ebyo byokoleddeko Baba TV kimala wuuno yeekubidde omulanga sokowulidde omuntu tubulindowooza yo naawe mu comment section bakola kirungi oba kibi. Amawulire waguvaako saaguvaako wabula bampumuza omulimu ogwo manyi bagamba Mukama nti amazima gana kufuula ow'eddembe Honorable Balyeku ne Balamu si Balamu bajjo bampumuza ekifo kyange ne bateekawo Jaden ekyaleeta okumpumuza waliwo saga ezaaliwo ez'obutambi buli so ne bampumuza naye ekyannuma nti mu kumpumuza tebampa notice ekyo kyannuma because Honorable Balyeku yali ampa omulimu yankubira era namusanga ku latitude emakindi nankubira ne mu meetinga nampa omulimu naye ate lwaki oba ompumuza toŋŋamba nze ne nvuga n'amafuta gange ne ntuuka ku station ne baŋŋamba bakuwummuza tulaba nti kiba kyate kiba kituufu bw'oba ompumuza nkubira essimu nga bwe wankubira ngo neegayirira okukolera nkubira essimu ngambe Chicken tukuwummuza olw'ensonga zino na zino so sikunde tena kuvuga mafuta gange mu jjamu gwempiseemu ntuuka awo gongambe nti bakuwummuza nkubuuze ki ekiraga nti bamuwummuza nti gwe ekipapula tiwakirabye ku social media kyogamba omulimu yagumpera ku social media omulimu yagumpa mouth to mouth lwaki abampumuliza ku social media kiba tekivaayo so Katonda ebyo byonna abituyisaamu naye Bidin Rahman amawulire ngakola kubanga era bansanga ngakolera ku social media zange ngakolera buli wamu naye ng'aga TV go gesi kyakola Banaye okusembayo kanebaza omwami wange oba lwaki ebirungi birwawo wali otuddeko awo n'okyebuuza ekirungi kigenda okujja ng'omaze oyita mayinja mwami wange omusajja oyo yakyali ewaffe ndowooza mutegedde ntubawa kye twagadde abantu batendewaliddwe ne baba ebifaananyi by'okukyala yakyala ewaffe ffe ffenna twakaaba okuva ku taata paka ku mwana asembayo omusajja nguze nga atalina mwana ninga akawala akato oba akasoma university ne kasoma emisomo gyago ne kagenda e Bulaaya ne kakomawo nga kakitiibwa abasajja ne bagamba nti twagala omusajja omulungi agwanira muwala waffe omwami wange bw'atyo bwampisizza baby manyi vidiyo eno ogenda giraba weebale sina kyengwana siri muwala mulungi nze n'okuyimba siyimba nnyo nga we bagamba n'ebintu tebibulamu naye mukwano gwange olunaku lwe wamproposing olwo lunaku naye ndirowoozaako lukikulungiika naganye okukaaba so ngenda kulwana n'amaziga musajja yamproposing omusajja yanaakyali ewaffe bane kukyala yaleeta ebintu kambabuulire twekaza